Yes, indeed. Welcome back from that short break. Ye Bukedde TV tukuoli batuita bani kasalabecha podium yaffe ey'olugambo. Tubabuzaako abatulabira mu diaspora, abatulabira mu kibuga Kampala mu bitundu ebyenjawulo. Mwina kyemukola kisinga okuba ekyakabi. Bampita Simon Munene mu kibuga. Nva ku Bukedde Fama Embuuti Kisi. Mati ndije olunaku lw'enkya tukulembeza mpozi mu papula. Olunaku lw'enkya olunaku lwakubiri. Ekisingira ddala kyolina okumanya nti byonna bikwatagana ne kalonda yenna ku by'okulonda kw'e Kenya. Kera ku makya weekwate Bukedde olupapula, weekwate New Vision olupapula, tubikuwadde mu bujjuvu. Kubanga Kenya nga tugambye tukwatako tekitegeeza nti nno olina kuba muna Kenya okumanya bwaluzi. Naye mpawula nalwo oluyimba lulina history nini. History abakola video abayita barosa Uganda balinga ku Jeriza building okulira National House awo okugenda okufuna video ya kasente yali takayina nga yalazimukuba naye oluyimba lukubye ne bamukolera video agenda ng'asaba sample. Wasaba sample okulaba kwabanga alabako n'agiteeka mangu ku flash n'adduka nga tasasudde era lwamusera kuba bwe yakuba mpawula bwaluzi yalema okuzzaako ekitegeerekeka nakati amawulire agaliwo asuza olunaku olwokusatu mu kkomera lwakasimu wali ku poliisi lwakasimu waliwo n'omubaka oli gwe n'abataddeko warrant of arrest olwakasimu ayina ebbaala emu gye yabadde agenza kukubiramu edesaidize ye Nabulagala Kasubi Nabulagala essimu n'ebula essimu weebula bayi ne bagamba nedda Phantom Lovin wabba essimu wabula mu kwewozaako omukulu oyo agamba nti nedda DJ we yabuzeewo n'essimu so poliisi ebiyingiddemu nga bulijjo era omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ensonga eyo agitutegeezezza ate poliisi ogw'omanyi oli owedda si kati ono aliwo kati ennaku zino omanyi ojjukira oli ojjukira oli Saimo kati ono aliwo naye by the way Phantom Lovin agambye nti essimu ya DJ we yabuzeewo nayo so si ye ng'omuntu wabula bano poliisi batekkiriza nti negenda mukkiriza okweyimirirwa naye abali mu nsonga ezo abamuloopye bagamba nedda nti singa ava ku poliisi tagenda gireeta essimu tejja kulabika obukosi bw'oba oyagala kiki tokwata oli talina kyaluzi oli DJ kati ono Phantom Lovin asobola okukozesa amaanyi ge n'obuyinza bwe ku DJ n'amusamoninga n'aleeta essimu y'abantu naye ne bamuta n'abawuma bennyininyini n'emikono gya Phantom eno nedda eno ensonga ntono nnyo kuwuma Saimo poliisi ng'etunyonyola ku nsonga ne Phantom Lovin ku poliisi Guy batandika nabadde nyinayo show nga twakamani ne Phantom Lovin balina okuyimba kati we mbaleeta nga Guy batandika okuyimba Phantom Lovin yatandise kati nga ina DJ we kati DJ n'ajjayo nowaffe DJ Cash kati DJ wa Phantom Lovin n'ayingira wakoleki amubeeremu atandika okuba music kati mukuba music DJ n'asaba essimu yange samusanga notitemu rasa manga mpaka essimu yo tumukwate video tugenda gipostinga TikTok okupegizenga nga muwessimu bamukutte video nga ngenda mu short ko nagenza okudda nga DJ wakoze eki agenze nembuuza Phantom kati essimu yange lwanga DJ wadduse nangamba nange mpe essimu yange essimu ina yange agibye nemuga ategayo bosula naye bomanyi okugambo kyange akoze eki so nga mugamba kale oba oganye okumpa essimu yange nakusasudde tomanja kati tokamani ng'ayimba nga show eggwa nga nkwata Phantom Lovin nga muteeka motoka yange drone nga muleeta ku poliisi y'enaakulabye wano wetuli saawa wetuli tutuuka ku poliisi omusango ku poliisi y'enaakulabye omwami bamuyita stage name ye Phantom era nga waliwo amulumiriza omu ku bategesa abaali balonkinga ebbaala amulumiriza okuba nti nno yabba essimu ye era of course bwe yaleetebwa enkeera ku lunaku olwa Saturday twasobola okufuna statement ye nategeeza nti kituufu yazze n'omwami gwe yabadde yakalabako ng'amunoonya amusaba omulimu ng'abadde yakamumanya ennaku 2 so bwe yafunye omulimu ogw'okuyimba n'agenda naye era omuntu y'omu oyo ye yatutte essimu z'abantu abo n'eyiye n'agitwaliramu so olunaku olwayo tugenda ku engaginga bonna abacomplainant naye kennyini tumu engaginge tulabe nti tumuwa akakalo ka poliisi tusobole okugenda mu maaso n'okunoonyereza
amayitire g'essimu ezo wawe ziri naye nga ye yeewakana okuba nti no teyabba ku ssimu ate era tetwamusanga na ssimu ate nabo tebamusanga na ssimu yonna. Phantom Lovings bloody wange. Anyway, Simon, endonga eno mwana poliisi eri ku buzibu. Poliisi eri ku buzibu. Ensonga z'endongo lwaki zigenda mu Ku bizibu bye tulina. Phantom. Ku bizibu bye tulina Simon. Kuleeta abantu. Onooleeta ni ng'oswaza bw'oti. Ku bizibu bye tulina byonna byonna kati nsonga ya ssimu poliisi erina obuzibu bw'amaanyi. Poliisi twadusaba mukulu ono mukulu w'essigire luuku. Kati ensonga ng'ezo bagambe bagende bateeseze ebbali. Ziwe wuma. Basobola zimala eyo. Okay, zino bazikuba ziddeyo mu wuma. Wuma ezikoleko. Mulimu abayimbi abanene abakulu ababa respect mu ndongo. Zizeyo muleme kuswaza mulimu gw'abakyala. Kubanga poliisi wena avayo ku buli kamu babbye essimu y'omuyimbi. Omuyimbi simanyi yabbye essimu ya DJ simanyi DJ bijja kusobaga. Poliisi ezo ensonga ezimu muyite abawuma akakiiko kwa Sempisa bigayi kwali kakiiko ako. King Michael kwali kakiiko ako. Wumenkadde. Bazikwase. Bukedde TV2 kasalabe kya tuba tukubuuza ko tugamba fe tukutusaka ensonga ngawe zitambula mu entertainment industry kuveno kudeno kudeno nenga tukutegeza Bukedde TV Bukedde Fama Bukedde olupapula fe tuli emabega wa B2C enda kuzomwezi 19 aba B2C bakuita ku Freedom City jangu tugende bloody wange tuwagira abaana bano bebamu kubayimbi abatayina nkokola bebamu kubayimbi betuzze tusitula nga Bukedde kati tuyinza kubanga tubavaamu 19 tugende tuwagire ku bakawboy baffe aba B2C tofunya ddala era bategeeze nti Abiva Organic Abiva Organic muganda wange wali ku Access Building bateekamu amajja Abiva Organic bakozesa bintu byaffe bya butonde balina ke bayita muganda nka Dr. Kof kakola ku ddagala ku nsonga zonna ez'amawugwe genda muganda wange ku Access Building nga ku ngala byawo muganda wange opposite Hotel Sojovan walone kale kibanga kayagala ennyo mbwobanga oli ng'amaanyi gakendedde Biva Organic genda yo muganda wange ku Access Building obuze ku Dr. Richard Senjobe ajja kuba akwasaganya kituufu nnyo ddala. Pastor Wilson Bugembe ajaguze emyaka 38 emyaka gya pastor sikyagibala naye yawandikira pastor script oli musajja ate pastor oyo tava ku script ekisaati ekya yero bazadde be bonna baafa eyo tagiva onakola yategeezezza nti nno omanyi yasalawo buli birthday lwetuuka agabula abantu balina obwetaavu abantu abali mu bwetaavu abagabula so onakola yategeezezza nti ng'ojjeko okugabula abantu essa gyasindisa eri Katonda olunaku olwaleero ebadde ku nsonga yakulaba nti awona obuwuulu Pastor Bugembe awona obuwuulu ne simanyi wa Pastor Bugembe yatayagala oba yayagala okuwona oba ddala kubanga byedanga Pastor Bugembe ebintu byegundi abisobola manager Roger agamba ki manager Roger oba badde wa Pastor Bugembe Spice mukwano gwa Pastor Bugembe nnyo Spice omanyi agenda bweru agenda mu Canada eyo ndozo omwezi ogujja 17 agenda Canada oluva omuganda nga alina ensonga endala zakwasaganya nyingi namulabyeko ko oba nkola olugamba manager Roger Spice Diana yasitudde eriko Mondi namujja muganda wange Kenya namuleta namuteeka mu video nga vaccine je bayita leve nene muganda wange ey'omuyimbi okuva ku bino ebintu by'okola akola ebintu bya bulijjo n'okola ebintu ebikola ki ebitali bya bulijjo ye Spice Diana muganda wange kye yakoze anyway Pastor Bugembe kola boyo tumwagaliza olunaku olulungi Pastor agenda mu maaso n'ekyokola omanyi wosala onaga nti birthday yange kambeeko ekintu ekiri ekyenjawulo kyenkola yasalawo era akikola olabye ebyagabye badde bingi mu mbeera yemu njaga twagalize omukyala bamuyita Maria Semugga Kiboga ono nno wanjawulo nnyo atya Maria Semugga kolaba oyo ye maama wa Julie Heartbeat mama wa Julie Heartbeat mukyala wa Sekajugo omuyimbi wa ye twagenda ne twanjula ekifaananyi ekiboga eyo wadde Julie ali mu Dutch ali Netherland ngambye nti talina kyayinza kukola olunaku olwaleero okuggyako okwagaliza maama we amazaalibwa amalungi ate ng'ayita ku podium kasalabe international erabibwa eggwanga ensi yonna yonna omuko mugambe maama tebamwagaliza mazaalibwa bwe gatyo twadde tuteekeddwa okulaba enteekateeka masannaale nga tugenze emiti yaye tugamba maama webale tuzaala ekiboga tomanye mukulu Sekajugo kikoleko ne Julie ali budaaki ebitambula bulungi yanga ebitambula ddala bulungi yagenda Netherland ate mu mbeera y'emu
waliwo ne ambassador affe wano ku podium musajja wange Dani Byansi ambassador affe Bungereza yazze mwali Dani yazze ne Dani simanyi ki lwaki obadde bize bu business sitegera bulungi naye nga gabadde Amazaalibwa ge Dani Byansi golaba oyo Dani yatuliddeko back omanyi yankubidde naŋŋamba Dani watuliddeko kakati eno yabadde surprise Dani siri kusonyiwa eno yabadde surprise atya because nayogedde ne Dani nga mubuuza programu ye nga lwo omuntu agezaako okwagala okukola surprise naye nga ngamba nkemera ku Dani oyo programu eyimidde etya olunaku olwaleero kati munnaye nga simanyi eriyo n'abalala bakoze eki abateeseteese so waati weyatambudde sayidi eyo Dani Byansi tukwagaza bisima byerere oyo ambassador affe Bungereza atuusako amawulire gonna ku bantu abasinga okubanga batwagala sides z'Ebungereza tukubuuza ke Bungereza y'abantu bangi nine mukwano gwange bayita Richmond #1 promoter ogamba oti Richmond Promotions waliwo mukwano gwange bamuyita DJ Moze okuva ku TGM waliwo omusajja bamuyita Jose Blinks bonna badongo sides z'Ebungereza eyo we bali kubanga mulina engeri gye mukwasizaamu endongo sides eyo ina special way mundabire ku musajja wange oyo DJ Moze TGM radio DJ Moze amanyi okumbeerera Saimo twakkiriza ntugamba nti podium y'abantu era oli wata tetugaana kakati ate munnaye waliwo yakoze ebyafaayo omukyala amuyita Biraba Masitula ono nno waawa mitiyana eri Biraba Masitula mukyala wa Haji Jamilu Seguya yagabudde ekyalo birthday mulowooza nti birthday zammwe bannakibuga naye ssebo Saimo eri abantu agamba nedda tebikyali bya kibuga byokka birthday zavadda kasita ba Golden aba Eagles batandika okuzikuza mayinja n'atandika okuza birthday moli nantume simanyi baby shower simanyi gundi nentegeera nti kakati omulembe gwa birthday gwakira ddala tugenda kuddako kati kujaguza ya gundi fresh jajja so mukulu Haji n'emikwano gya mukyala Birabwa mukyala Jamilu Segujja Seguya bagambye nedda wadde tulimitira eno munda naffe katukolewo ekyenjawulo ab'Ekampala bye bakola naffe tubisobola leka tubikole yagabudde ekyalo gwolaba oyo soko bimpe birabeko yagabudde ekyalo oba andale enseede erabe soko twesoda tulabe omukulu gutuuse abagenyi abakulu bagenda okutusalira keeki tugenda okubala bwe tuva ku 2 tuba ku 5 abayimirire mugende mu tenti mubawe keeki tetugaba keeki zabayimiridde mugende wali tenti nga bawe keeki abayimiridde bali eyo mugende mu tenti nga temunoonya mazzi twagamba dda wonna osinzira okubanga otulaba bonna mukyala Masitula ebirabo byayise Saimo abantu bali eyo nga ssebe ebintu babitegeerera ddala mulooza nti muli Kampala eno gye wano naye na special way emyaka 17 emabega His Excellency Bobi Wine yazaala mutabani we muganda wange first born Solomon Kampala era libadde essanyu jerere nga ali sides eyo muganda wange e Kenya wasinzidde n'awandiika olukunku muli bwe ruti n'agamba essanyu lye nnafuna nga nkulabye omfaanana wano ku podium muganda birthday September kyo amini gundi guno mwezi kyogamba abazaalibwa bangi ogwa August bangi nnyo abazaalibwa anyway over the weekend twalina show y'omu Nigeria ku lunaku olw'omukaaga Kiss Daniel yajja muganda wange endongo n'agikuba e Kampala endongo eyo muganda wange Kiss Daniel mu record ye ayina embeera emu yokayoka kutuuka late ne wano wenyini yajja late because ya flyinga ku makya nayimba akawungezi then n'agenda e TZ oba yafuna flight zaafunamuko ku buzibu e TZ yatuuse late ya performance era ndowooza baitha abamuteeka wano balukanyisa nga balinga abatiddemu kuba naye abantu bange eyo omanyi kivulu kyatandika misana kakati emisana temwali nnyo bantu ng'abantu bannawulira vibe nti yakoze eki yayingiddewo kyova olaba nti bayingira late nnyo because naye yajja late naye si gwe gusoose okuba ng'akola ebyo
ngajja leti Nigeria saimo aba Nigeria nga befuze ekintu buli weekend mu Nigeria tulina kuba ndongo yaffe nnungi kuba promoter yenayina wabalaba nga ebaleta sente tewali kyayinza bye gwayina okuleeta kuba kati line up nene nalabye mu Rema oba Banaboy yabyeganye bangi line up nene yaba Nigeria muganda nge emisiba nyimukwele TZ yamalo performing awo n'agenda awo bola babadde bamujja kabanga abana tebasaga omayo bayina authority namba ngola ba KCCA kati ngola ba authority ki ngola ba electricity regulatory authority kati nendongo yawe ino authority namba kati bayina authority one authority yaffe yandibadde ragadi ligudde Culture Forum yandibadde ngo authority lwakwandi ragadi amanyi ayina matono tebanamwe yayino kuwa ebbaluwa eyo ne bagundye kukiriza okola tebanamwe empoweringa bulungi ragadi so kati eri TZ n'ensi endala ezigenze zikulakulana mu byendongo bayina authority namba yazene kanyama omunene ozanyira mu nsonga authority ngekolako kwa owulira ka video owulira nga mugoli amugamba I told you look at the damages of course muganda nge promoter tamala gafiirwa tamala gasalwa kati wana gyewuunyisa nti wana Uganda asobola okukola n'agenda just like that singa kibadde Uganda bani badde kupromota nga bagamba nti temuggwayo muleta nnyo aba Nigeria omanyi nalabye ne gundi ng'anyumirwa nalabye ne mama kusaasira kase kusaasira mama nawe mu kwisidaniro mama kusaasira yabaddeyo olimba naawe seimo soko bimpe birabe bimpe nga sinayogera mpulire bye yayogedde soko mumpe soda kusaasira sajja atuwa mututte naye ng'akawungezi k'olwaleero bamunywedde yabadde ne kanyama omunene gwe yatambudde naye bakanyama bewagira bwerere nga wakawambwa poliisi webeerawo kanyama afuuka bbule from us and the entire crew we sign out leka tubalekere emboozi eya Kiss Daniel ffe tugenda tunakwatagana olunaku olw'enkya kituufu nnyo ddala I'm talking about the 2014 finals. Are you sure? I want to test you now if you know this song. Are you sure, Uganda? Kasalabecca mu kiduula awagiddwa Bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro gw'okubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaleddisi womu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati bukyasolema kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi.